obugayaavu anitadabburi okwekenneenya oba okwetegereza ayati llahi lkauniya wa ayati llahi lquraniya. azze ku nsonga gyatutumidde ey'omukaaga n'agamba nti asbaha albaitu fi lghalibi khaliya min atawjihi salim. bukeesa enkya ng'amaka g'abantu oba ennyumba y'omuntu khaliya nga njereere. allahu akbar. ng'ennyumba y'omuntu nga nkalu. allah tusaasire ennyumba zaffe zireme kuba nkalu. nga nkalu muki? min atawjihi assalim, okulagirira ab'omumaka omwo okutuufu oba okulamu, okulagirira ab'omumaka omwo enzikiriza entuufu. osanga amaka ga sura aga abdullah aga jamad nga temuliimu tawjih, ndagirira assalim ntuufu ila al aqidati sahiha, ku nzikiriza ntuufu nga mumaka temuli. baganda bange ako kamogo kanene nnyo okubeera n'amaka ago nga temulimu tawjih, kulagirira abantu abo kuboolekeza ila al aqidati sahiha, ku nzikiriza ntuufu. ye ate onoobalagirira yotya ng'ate naawe wataddewo obugayaavu gwe wennyini oli mu bali abayogeddwako ku nsonga ndowooza esookera ddala sababu liradin an taalimiha. onoobeera otya n'enzikiriza entuufu nga naawe oli mu bali be yayogeddeko, tekireetera enzikiriza okubeera nga abantu tebalina nzikiriza ntuufu. bisababi liradi, kukuba mabega an taalimiha, kugyeyigiriza, kusalawo n'otuula nti kanjige ku nzikiriza entuufu. kati olwo kino kyagambye okinaalema kitya okubeera ewuwo. asbaha albayt fi lghalibi lkhaliya min atawjihi salim. bukeera ku makya ng'ennyumba ya gundi teriimu kulagirira kutuufu assalim, okutuufu oba okulamu kwa akida ntuufu. ojja kulaba ng'abaana bo bennyini b'ozaala ngwene eri basomero erisomesa akida entuufu, gwe wennyini obayisizaawo. shaitaani nekuwundira nekulaga obusongasonga obutaliimu, n'obayisa ku ssomero erisobola okuwajjaha okulagirira abaana abo ila al aqidati sahiha. era ojja kuba oyingirira ddala mu aya eri mu surati ibrahim, allah gyagamba alam tara lalladhina baddalu nicmata llahi kufura. tolaba abantu abo abawanyisa ekyengera kya allah kyeyabawa. allah baganda bange yatuwadde ekyengera kya la ilaha illallah. tolaba abantu abakiwanyisiza mu kufura, kubeera nga bakiwakanya, kufuran nga bakikafuwalira. wa ahallu qawmahum dara albawar, ne babeera nga bamaze okusuula abantu baabwe dara albawar, mu nyumba ey'okusikirira. allah ajogerako naga nti jahannama, gwe muliro jahannama, yaslawnaha, gwe bagenda okuyingira, wa bisa alqarar, bubunya obuddo. baganda bange, musanifu atugambye nti amaka g'omusiraamu gatuuka enkya nga tegaliimu kuluŋŋamya, tegaliimu kulagirira nga meereere, tegaliimu kulagirira akida ntuufu, kuba akafaananyi ewuweeka ddala mu maka ago mulimu okulagirira akida entuufu. mukyala bw'abaana bo batambulidde mu akida entuufu, osaze amagezi gonna okubalagirira. omunafu asembayo yandibadde abatwala mu ssomero lyasuubira nti lino lirimu okulagirira akida entuufu. oluvannyuma n'alyoka ategeeza allah subhanahu wa ta'ala, n'amutegeeza ya allah, obusobozi bwange awo obukomye, naye nkusaba abantu bange bawe hidaaya, baluŋŋamye nange nnuŋŋamya abantu bange bawe hidaaya. era mu ssomero eyo allah ajja kuteebesa, ajja kuteebesa bwe liba ssomero ly'abaana bo, ajja ddikuwa nga lirimu okuyigiriza akida entuufu. nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadith, kullu mauludu, buli mwana azaalibwa, yuladu ala alfitrati, azaalibwa ali ku bubumbwa bwa la ilaha illallah, azaalibwa ali ku bubumbwa bwa busiraamu. fa abawaahu, bakadde be bombiriri, yuhawidanihi, be bamufuula omuyudaaya.
baganda bange betuteefeeko aya tugirabye mu surati Ibrahim. Abantu abo netubasuula mu nyumba ey'okuzikirira tumaze okubateeka mu muteeko guno nabbi sallallahu alaihi wasallam gwagamba asobola okubeera nga omwana wo wamutuuma Sumayya naye nga Muyudaaya, asobola okubeera nga omwana wo wamutuuma Sulaiman naye nga minal Yahudi. Kuba abaaliwo nga tutunuulira engeri ndoza tusaakisomesa wano twali tuvunula surati al-Fatiha ku aya eraga Allah tabaraka wa taala wagamba nti ghayri al-maghdubi alayhim wala ddallin. Al-maghdubi alayhim abo abasungwalibwa humul yahudu bebayudaaya, naye twagamba bebayudaaya n'abo bonna bonna abatambulira mu buufu bwabwe. Ya'lamuna al-haqqa, abayudaaya amazima bagamanyi, walam ya'mal biha, naye bagenda okugakolerako. Al-maghdubi alayhim abo basungwalibwa. Ad-dallun nga aya bwegwayo, wala ddallin bebanaswara abo la ya'lamuna al-haqqa, amazima tebagamanyi ate tebagala kugamanya. Era ebintu byonna bye bakola bagunjawo bigunje ne bagituuma eddiini, n'abo bonna ababeera babagoberedde. Muganda wange ampuliriza, nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye kullu mawludu, buli mwana yenna azaalibwa yuladu ala alfitrati, azaalibwa ali ku bubumbwa bwa busiraamu. Fa abawaahu, bakadde be bombiriri, yuhawidanihi, be baddira omwana oyo azaaliddwa ne bamufuula Omuyudaaya. Fiilan, mu bikolwa, wadde ng'omusaayi si gwafunye, naye ng'ekibonerezo ekigenda okuweebwa Abayudaaya naye kyalindiridde. N'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama au yunasiranihi, oba abazadde b'omwana oyo azaalibwa ku bumba obw'obusiraamu, abazadde be bamufuula omunaswara. Abo bagamba nti tugoberera nabbi Isa, mubalaba ku makubo, bazadde b'abaana be basobola okubafuula bwe batyo. Lwaki? Al-ghafla, bugayaafu, ne bagayaala ani ta'limiha, kubeera nga bayiga bennyini be beeyigiriza eddiini. Tetujja kudda ku kintu kisooka ani ta'limiha, naye ate naawe kikwatako. Senga omwana oba omututteyo mu ssomero eba ta'allum, kumuyigiriza, kuyigiriza oba omuyigiriza, hatta n'awaka wennyini tewaliyo ddoboozi livaayo. Mu maka gaffe temuli ddoboozi livaayo okwewaza abantu aqidatul batila, enzikiriza enfu, abo mu maka gaffe mwennyini. Naye ate ekyo tekitegeeza tigenda obeere mukambwe, si gye kitegeezezza genda obeere mukambwe nnyo atasalikako musale, nedda. Kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yamugamba law kunta fadda ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlika, singa Muhammad gwe wali wabboggo mukakanyavu w'omutima bandikudduse tebandibaddewo wooli. Bugende obategeeze, bayigirize mpolampola mpolampola, naye ng'oli ku mulamwa. Hadithi ekomekkereza nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti au yumajjisanihi. Hadithi eyo ebaddemu ebigambo, ebaddemu ensonga. Omuzadde bwafuula omwana we ensonga ssatu. Esooka atugambye nabbi sallallahu alaihi wasallam ti abazadde omwana we bamufuula Omuyudaaya azaalibwa ku bubumbwa. Ensonga eyokubiri n'atugamba sallallahu alaihi wasallam abazadde bafuula omwana oyo omunaswara. Ogenda okulaba omwana wa gundi buli nnaku gwoyitako awaka akubuuzaako bulungi omusanga ali ku luguudo, nzi waliwo bemmanyi nga nawangaalako ko nabo, naye be bamu kubayimirira ku nguudo nga bagamba Yesu akuyita, naye ng'ali wala muno okumpi muno tayagala kubeeramu kuba mumumanyi. Abantu baga nti yine gundi ali wala. Fa abawaahu, bazadde b'omwana nabbi sallallahu agamba yuhawidanihi, bebamufuula Omuyudaaya, au yunasiranihi, oba ne bamufuula omunaswara. Kati abo bebanaswara abo mulaba bebaki bebanaswara. Abayudaaya ate bo balala. Abayudaaya bo bategeera amazima naye ne bagabikka ne batagakolerako, ne bakolera ku birala. Ate abanaswara amazima gaba nabo gaba confusinga, nga bali confused. Kati bonna bonna bemulaba bali confused, era bw'omusima ennyo aba takyalina kyasobola kugamba, aba tabimanyi, tebabimanyi nabo.
era tasobola kukkiriza discussion mu discussingeko naye tasobolera ddala kubanga naye tamanyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti bazadde b'omwana bwe bamufuula omuyudaaya oba omunaswara n'agamba au yumajjisanihi oba bwe bamufuula omwana oyo ng'asinza muliro, bwe bamufuula abo abasinza omuliro n'abeera mu gurupu y'abo abasinza omuliro mutlaqan abo bashiriku, kyetuyinza okutwala wano abashiriku, omwana n'afuuka mu mbeera efaanana bwetyo. Hadithi fima rawahu limamu Bukhari, hadithi eri mu kitabo kya imamu Bukhari. Omuvunuzi atugamba fale abawani, akola taaliq oba sharih osobole okutegeera bulungi hadithi eyo. Agamba fa abawani, abazadde bombiriri olwazze ku bazadde abakkiriza ne batuula ne bategeera aqida entuufu, tategeeza kubali al-i'rad bwe twalabye eri mu ntandikwa abakubayo amabega ku aqida entuufu, al-mu'riduna an al-aqidati sahiha si bagamba. Kati ate agamba abakkiriza ne batuulawo era ne hadithi eno ne bagiwulira n'ebigambo bye tukulembesa. Agamba nti fala abawan, abazadde ababiri lahuma dawurun kabir, bayina omulimu munene fi taqwimi tijahu tiful, okulambika omwana, okutereeza omwana aleme okubeera nga bali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batugambye. Ekyomusanvu nabagambye ensonga zino ziri musanvu, leero katumalayo bumazi biidhinillahi azza wa jalla. Musanifu ze yatuwa naye osobola okusanga mu bitabo ebirala ng'ate basinziza nawo okwongera okutulaga ebijja abantu ku aqida entuufu. ihjaamu wasailu ta'limi wal i'lam an adai muhimmatihima. Atugambye bana ebitabo kino nno kyawandiikibwa dda nnyo naye oyinza okwewuunya ensonga z'obusiraamu zisigala za busiraamu, ng'eyakiwandiika yavaawo dda naye ebintu byewandiikamu nze mbyewuunya. Kyekimu ku bitabo bya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ndowooza ojja kulaba nga kyadda nnyo, naye agamba bw'ati al-ihjaamu wasailu ta'lim, okulemesa amakubo agateekebwawo okuyigiriza, okusomesa, wal i'lam kwagamba okulemesa okuteekawo oba okulemesa amakubo gennyini agabagaliwo okubeera nga tegasobola kusomesa kuyigiriza abantu aqida ntuufu ng'amakubo agaliwo. Wal i'lam, n'amakubo g'okumanyisa nago ne galemesebwa. Waliwo amakubo g'okuyigiriza ate ne wabeerawo n'amakubo g'okumanyisa. Senga olabaawo nga bayitawo bakuba ekidongo, simanyi gundi ali gindi, okwo si kuyigiriza, ababeera bamanyisa. Senga omwazinyi waffe aga nti Allahu akbar Allahu akbar, aba takuyigiriza wabula aba akumanyisa, alangirira nti waliwo ekikola ekiriwo. Naye amakubo gano ag'emirundi ebiri galemesebwa ne gaziyizibwa an adai muhimmatihima, okutuukiriza ensonga ezebbiri ez'okusomesa n'okuyigiriza. N'agamba faqad asbahat manahiju ta'lim, ne bukedde enkya ng'enteekateeka y'okuyigiriza fil ghalibi la tuwalli janibi ddin, ng'ensonga zonna eziriwo ez'okuyigiriza oba ezisinga obungi tezituuka oba teziri ku nsonga za kuyigiriza aqida ntuufu, kuyigiriza ddiini ihtimaman kabira, okujjumbira okw'amaanyi ng'amakubo agaliwo tegabijjumbira. Au la tahtammu bihi aslan, obanga tegabifiiriddeeko ddala. Awo nno bw'agamba amakubo ago gayogerako
agenda gakumenyera wano mu maaso. Wenkugambidde nti ekitabo kino kyadda naye oyinza okwewunya ebirimu. N'agamba nti wa asbahati wasailu ilam, ne bukeera enkya ng'amakubo ago agateereddwawo ag'okumanyisa agamanyisa almaruiya, amakubo ago kwegamba agalabwa, kyategeeza nga TV, n'otunula ku TV, amakubo ago gayitibwa almaruiya, ng'omuntu atunulako obutunuzi n'akola ki, n'alaba. Ndoza otuzingiramu ne vidiyo zemwina ku social media, byonna byonna ebyo social media zonna. Agambye nti walmasmua, n'amakubo gonna agawulirizibwa nga audio zemufuna. Kyenkugambye nti ebintu byawandiikibwa dde naye byewuunyisa, nga audio zemufuna, nga radio. Almasmua, amakubo gonna agawulirwa. Walmaqrua, n'amakubo gonna agasomwa obusomwa ng'empapula z'amawulire, ng'obubaka obw'enjawulo, magazini n'ebirala. Ga fil ghalibi adatu tadmir wal inhiraf, ng'amakubo ago kyegettanira agaliwo galuubiriddemu tadmir, kumenyaamenya bumenyaamenya akida ntuufu, wa inhiraf na kuteekawo bantu kugiviirako ddala. Baganda bange kikyotanalaba. Ensonga zino rahimahullahu taala eyaziwandiika mu butuufu yawandiika ensonga twandirowoozeza nti yandibadde awangalira ku mulembe guno, kubanga kakati njagala otandike kubala bubazi, otandike kubala bubazi televisions eziri wano mu Uganda. Eyo yekkulu bagambye almaruiya, television eziri mu Uganda ye ziri mmeka? Ani azimanya omuwendo? Ansa gyampadde agambye nyingi. Allahu akbar. Alemereddwa okuzibala agambye nyingi. Namwe muyinza okuba ye ansa gye mulina. Kakati katutandike eziweerezaako ku by'obusiraamu ziri mmeka? Ono agambye ziringa 3 aye naye teyeekakasa. Kakati nezo eziweerezaako 3 oyinza okusanga nga mu lunaku balinayo essaawa emu. Edda wano waaliwo Islam Quarter, abantu basanyuka nnyo tufunye emikutu egy'enjawulo, kyali ku Radio Uganda. Islam Quarter nga mu ssaawa zo tezaabanga 24 wabbo baawummulanga naye mu ssaawa zibalinga baweereza ng'obusiraamu bulinako kwota ya ssaawa dakika 15 naye nga n'obulango mwebuli. Naye kati tudde ku byaleero etuveeyo emabega. Ebyaleero bw'ogenda okutunuulira puroguraamu zonna oba enteekateeka zonna almaruiya ezirabwa n'otuula n'olaba bulabi, mu butuufu ojja kukwatagana ne musannifu hadha alkitab, omuwandiisi w'ekitabo kino. Walmasmua, ne enteekateeka nga ziwulirwa buwulirwa, kati nga radio nakyina nje kizza ekibuuzo. Radio mulowooza ziri mmeka mu Uganda? Ansa azirina omwalabika alina bwe yaziwandiise era agambye nazo nyingi nnyo. Eziweereza ezoogera ku busiraamu ddala mulaba ziringa mmeka? Ono agambye ziringa 2, akoze nkataddeko ziringa 2 naye ndowooza zisukka mu 2. Bwe tugenda tumenyaamenyamu katono ona yejjuludde, agambye ziri 3 ziri 3 zeziweereza ku ki? Ku busiraamu. Naye tunuulire enkuyanja, tunuulire enkuyanja eyo tuveeyo. Walmaqrua, n'ebisomwa obusomwa tudde mu mpapula z'amawulire. Tuyina wano empapula z'amawulire zemulabako ku nguudo okwo ziringa mmeka? Era ansa ayinemu. Leero noona amuyambiko naye agambye nyingi. Eziweereza ku busiraamu ziriko mmeka? Ezoogera ku akiida entuufu ziriko mmeka? Agambye tekuli. Baganda bange kyeŋŋamba nti yawandiika ekitabo kino rahimahullahu taala, Allah amusaasire, naye agambye nti puroguraamu ze ziriwo zonna ezisinga obungi adatu tadmir, kwegamba ngeri bugeri yakumenya kubetenta aqidatu sahiha, aqida ntuufu, wa inhiraf, na kujja bantu kwa aqida ntuufu. Agambye nti
katuddemu namba 7 eyo insha Allah. Agambye nti ihjam wasailu ta'lim wal i'lam an adai muhimmatihima. Agambye tuli ku mutwe ogugamba al inhirafu an al aqidati sahiha, ebijja abantu ku nzikiriza entuufu. Agambye nti enamba ey'omusanvu ey'omukaaga twagimaze nayo yatukutteko nnyo, simanyi oba mwenna yabakutteko ebakwatako ng'abamu ku ffe, kubeera nga amakaago eno eyogedde ku maka enamba 6. Namba 7 eyogedde ku byampuliziganya, okulemesa. Kyenvudde njagadde giddamu enambe, kitegeeza waliyo oluusi n'okulemesa. Oba oli awo sijja kirulinga awo nti bino babiwandiika dda, kisoboka n'okubaayo ng'ekiremese ekimu ku kubeera nga ebyo byetwogerako tibingi nnyo ebikola ku busiraamu bitono, ng'obulewo osobola n'okubeera nga eriyo okukola ki, okulemesa. Ng'abaagala obiteekawo bandibaddewo naye obukwakulizo ne bukola ki, ne bubalemesa. Naye ate ng'oba oli awo ku balala tebwakulayinga kyekimu, ekyo oyinza okinoonyerezaako. Ng'oba oli awo ekikubeeza ne TV eyandigambire ddala nti kati eweereza busiraamu eri 1 2 oba 3 oba mmeka nga bwe mugambye, oba rediyo oba social media oba kiki ekiremesezza okulemesa amakubo ago okubeera nga gateekebwawo. Wal i'lam an adai muhimmatihima, ate n'agabeera galiwo nga nago gabeeramuko okulemesebwa okutuukiriza obukulu bwa aqidati sahiha, okulangirira okutegeeza abantu aqida entuufu. N'agamba faqad asbahati manahiju ta'lim, bukedde nkya ng'enteekateeka z'okuyiga awo nno aleeteramu ddala ne manihaji oba syllabus curriculum eziteekebwateekebwa byonna ebyo mu ebiri. Era n'ogenda okulaba nga biri ku silopeesi ebyaffe. Kati manihajul islamiya weeri egezaako okusomesa abaana b'obusiraamu, manihaji weeri. Naye natuusa olwaleero gavumenti yagaana ogirikogonizinga, sirumba gavumenti, kale nekikwatako bagano ogirikogonizinga era bagiyita school report. Mwene mujaganya nti omwana wange bamutikidde kakiri naye eri bo bamanyi eyo school report tebannaba kugira, naye insha Allah bekikwatako ddala mu busiraamu bongere okunyweza, okunyonyola, okulaga obukulu bw'okubeera nga ne shahada yaffe eyo ya thalitha thanawi senior 6 senior 4 seminaki nga nazo zibeera recognized. Agambye faqad asbahat manahiju ta'limi fil ghalib la tuwalli janibi ddin ihtimaman kabira. Olaba ate ne manihaji eziba ziriwo kati nga mu abasoma Olungereza oyinza okusanga nga bwe bateekateeka Islaamu nomanya nti omwana we yakola Islaamu, amaze senior 6 akoze Islaamu, afunye ne diguri asomye Islaamu, afulumye akoze Islaamu, ate ng'omwana ayise mu manihaji entuufu ng'ayina kumuwabula buwabuzi nti Yesu biwabisoma naye si bituufu, gweolina obujulizi ku byo nga tabulina. Ate ono omwana atatuuse eri gyakomye nga ate obujulizi yakola ki, yabulina nti wadde ekyo kyogerwa bwe kityo kyogeddwa kisaasaanye nnyo naye si kyekiki, si kyekituufu, kubanga obusiraamu tubuyiga bila adilla na bujulizi. Agambye nti enteekateeka z'okusomesa fil ghalibi la tuwalli janibi ddiini ihtimaman kabira, tekibiteekako nnyo ssira. Ensomesa enteekateeka zonna tezitadde ku ddiini ssira, au la tahtammu bihi aslan, oba okubeera nga tebabifiirako ddala. Wa asbahat wasail al-i'lam, ziwaliwo kyenneewuunya baganda bange, simanyi bakati bakitereeza mu masomero ge batugamba nti gaffe ga basiraamu mwe ne Old Kampala secondary school, naye Old Kampala mpozi kati nga yakitereeza nga ku A-level bo tebasomesa Islaamu. Simanyi ku O simanyi, naye ku A-level tebasobola kusomesa Islaamu, ate ne basomesa CRE. Naye nga ate bagamba
pozi oyinza okinonyerezako nakola naye ngegegamu ku masomero ga Kampala High, Odi Kampala, Kololo High na agafaanana bwe gati. Naye olabira ddala ne kalife ke twemulugunyako nti nako bakateekateeka bubi, ate ddala bakakola ki completely bakagiddemu ddala. N'agamba nti aw la tahtammu bihi aslan, oba enteekateeka zonna manhaji eziriwo nga temuliimu ddala kusomesa akida ntuufu, nga temuli. N'agamba nti wa asbahat wasailu lilam, bukedde nkya nga amakubo kwegamba ngaaga ag'ebyempuliziganya, amakubo g'ebyempuliziganya almaruiya agarabwa, kyetutegeeza nga bwolaba television nga TV, makubo ago gwolaba nojjoko information ng'olaba bulabi oba social media nga bwe mugayinaago, walmasmua naago agawulirwa obuwulirwa nga radio, audio, walmaqrua n'ebyo ebisoma obusomwa ng'empapula z'amawulire, magazini n'obutabo, novels ez'enjawulo. filghalibi adati tadmir wa inhiraf, ng'ekigendererwa kyago gonna ago agasinga obungi kubetenta, kumenyeramenyera ddala na kugirawo ddala aqida ntuufu. au tuna bi ashyai madiya au tarfihiya wala tahtamu biha yuqawwim al-akhlaq wa yazra'u al-aqidati sahiha. Agamba nti ate osanga nga ebyo byonna byonna ebiriwo la tahtamu bima yuqawwim, nga tebissa mu nkola, tebifaayo ku ebyo ebiyimirizaawo oba ebisimbawo al akhlaq, empisa. Byonna ebyo ebiriwo emulabye TV mugambye ziri 10 n'okusoba, mugambye nyingi nnyo, ne radio mugambye nyingi nnyo, social media nyingi nnyo, ng'ebisinga obungi byonna ebiriwo la tahtamu bima yuqawwim al akhlaq, nga temuli mu bizimba mpisa, kubanga obusiraamu mpisa. Era omuntu nga wampisa nnungi n'omusanga nga wampisa nnungi oga nti gundi alina empisa, kale senga yali musiraamu amakulu zandibadde zitya. Kuba n'omuntu gwe twandigambye nti talina mpisa bw'abeera musiraamu ddala atuula n'asoma obusiraamu era zikkakkana, wadde nga twandirowooza nti yandibadde wa mpisa mbi. Olwa taalimu wa taallumi, ataallumi okusomesa okuliwo okuyitirivu, ye bwakkiriza n'abeera mutaallimu najja n'abaawo ne bwe yandibadde n'amanyisa amabi, ogenda okulaba ng'akoze eki, nga kkakkanye, tasobola. Naye agamba ti byonna byonna ebiteekeddwawo ebyempuliziganya byetumenye, gamba nga almaruiya, ebirabo obulabe ebiwookingibwa, walmasmua newulirwa obuwulirwa nga radio oba audio, walmaqrua n'ebisomebwa obusomebwa ng'empapula z'amawulire, magazini, novels, ebyo byonna byonna filghalibi adati, wabula birwana bulwanyi oba birwanyisibwa tadmir, kumenyamenya, kubetenta, wal inhiraf, n'okubeera nga bijjira ddala abantu an al aqidati sahiha, ku nzikiriza entuufu. Era agambye wala tahtamu bima yuqawwimu al akhlaq, era tebiwankirawankira, kwegamba tebissa mu nkola ebyo ebisiga empisa ennungi oba ebissaawo empisa ennungi. wa yuzra'u al aqidati sahiha, era ebibeera nga bimerusa obanga bisimba enzikiriza entuufu. Nolwekyo baganda bange, ebigambo bino bikulu tusaanidde tubiseeko ebirowoozo. Singa onoobeera obitaddeko ebirowoozo ojja kubeera mu baddu ba Allah abeesiimye. Akaseera Allah tusobozesezza netukozesaako ketukozesezaako, bwe tuliba tugenda ku musomo omulala tujja kukubira n'ensonga esembayo wano, naye olukwakwayo obutakuddiramu waggulu
gye twatandikidde nga tuli kukubeera nga twejjukanya ku murajaa, tusomye ensonga bbiri yetera okuba enkola yange, ne tukubira nga tuziyiseemu mu bumpimpi. Ensonga bbiri ze tusomye, ensonga esooka ey'omukaaga, si nsonga bbiri nti tuzitandiseewo, wabula ensonga ey'omukaaga nga twongereza ku ziri 5 ze twaraba eziri wansi w'omutwe ogugamba al-inhiraf bil aqidati sahiha. Ensonga esooka asbaha albaytu fi lghalibi khaliya fi tawjihi salim. Obudde bukedde baganda bange, ekiseera g'abantu oba nyumba y'abantu temukyali mu kulungamya kutuufu. Hadithi tugisomye eva mu kitabo kya Imamu Bukhari radhiyallahu anhu, egamba nti kullu maulud yuladu ala alfitra, buli mwana yenna azaalibwa ng'ali ku bubumba bwa Busiraamu. Tugambye ebyo byoyo eyakkiriza n'atuulawo n'ategeera akiida entuufu, atagimanyi bino si bibye tajja bitegeera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye nti abaana bazaalibwa nga bali ku bubumba bwa Busiraamu, fa abawaahu, bazadde baabwe bombiriri, yuhawidanihi, be babafuula Abayudaaya. Wegendereze obutafuula abaana bo Bayudaaya. Tunyonyodde Abayudaaya be bafaanana batya. Aw yunasiranihi, oba be babafuula Abanasara, nabo tubakulaze bafaanana batya. Aw yumajjisanihi, oba be babafuula abo abasinza omuliro. Hadithi tugirabye ngeri mu kitabo kya Imamu Bukhari. Ensonga ey'omusanvu tuyita mu bumpimpi olw'okubira ihjam wasailu ta'lim wal i'lam, okulemesa amakubo gonna agateereddwawo ag'okuyigiriza, agateereddwawo ngamba nga amasomero madarasa oluusi galemesebwa, agateereddwawo okuyigiriza enzikiriza entuufu. N'agamba nti wal i'lam, n'ebirala ebiteekerwawo nga ebyempuliziganya nabyo oluusi bisimbirwa ekkuuli, enzikiriza entuufu nebeera nga tekola ki, nga tesaasaana. Byo ne tugamba nti wa asbahat wasailu i'lam, bukeesezza enkya nga amakubo agayitibwamu ag'ebyempuliziganya almaruiya, agalabwako oba agawookingibwa, wal masmu'a, agawulirwa obuwulirwa, wal maqru'a, oba ebisoma obusomwa byetuwadde ebyokulabirako, byonna byonna ebyo nga bitakabanira nga temuliimu ihtimaman kabira, temuliimu kugakussa mu nkola kw'amaanyi, au la tahtammu bihi aslan, obanga tebettanira n'akamu kusomesa akiida ntuufu. Era ne tugamba nti era ate agaliwo tegayimiriddeewo kuyigiriza mpisa nnungi tekiriyo. Era mulaba obuseegu, social media ezisinga obungi zijjudde buseegu. Era bannange Allah yatuleetera ebigezo, yatuleetera ekigezo kya social media. Illa man rahma Allah gwanaaba asaasidde, ate Allah asobola omuwejjana ku lw'essimu egye yagula, social media gy'alina. Allah asobola omuwejjana ku lw'ekyo, kubanga aqidatu sahiha ajja gijjooko, abasomesa gundi ajja mujjooko, anajja mujjooko. Kati ate n'ayagala okulaba buli byabuwe mwagenda birabira okwo. Bugwe buli kyomanyi oba kyowulira kibaali boogeddeko kwekiri, kyoyagala okulaba kwekiri, ekyobuwemu ekyaki kwekiri, gasiya yenna ali okwo. Kati kyekigezo kyeŋŋambye. Era nga Allah bw'atera kuleeta bintu bibiri, imma shakiran wa imma kafura. Kati essimu yo gy'olina gikozese, eyinza okuba nga ogenda gikozesa nga sitampa ekoonebwa nti gw'oli wa muliro essimu yo, nga buli lw'ogikwata bwoti n'ogiteekako n'okyaginga n'oteekako data, ng'oyongera kukkaatiriza nti nze ndi wa muliro. Oba nga buli lw'ogiteekako bwoti wataddeko data nga kkubo likutwala mu jjana. Londako. N'olwekyo baganda bange sijja kusukkanyaawo, ensonga ezo tuzirabye. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atuwa okuzitegeera. Mulundi oguddako tujja kubeera nga tuziyitamu katono, oluvannyuma tulabe ate omusomo mupya insha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.